mbuza okuyimba kwa bobiwine ku kivulu Kya Navio kibira kikosa kitya like government Museveni kankubuli enzondaba nze nagamba nali mbi wa kalumu nali nsekerwa kisula nali nseko mu State House no rwagadi akimanyi ku trek Museveni nga atambula nze nali official musinga nkera mu nsisira ye ne banga mono tomuyita ono tomwagundi kola kino omanyi nti nafuga ko Uganda awo ngamvayo nga SFC bangobera buli minister nga kakati wisdom omusajja mutugambire kino muko kati ebbanga eryo kyaita encounter inze encounter jembadde nayo ne Museveni waliwo bye muyizeeko tayagala ekisooka ekyo mu challenginga mutitizi Museveni tayagala challenge chobola bona abadde ku opposition ya Uganda abagula bona bamawo betwalabanga kumbe ensujju za green kunguru munda za yellow buli omu bamugula waliwo n'abalaba olaba nti no we bali mu opposition nga bagule katukuni nti nanda na mafabi mugule all the time yamugamba making sure okuba nu nanda na mafabi ne batambulanga kukubo bali akasoli ne bayira Patrick amuli ati obuwunga natugabambi omusajja go bayira ati agasi omupyono kumbe bamuyira buwunga bwa kasoli atudde ku pick up ya sente nanda na mafabi no gwetwogerako nga ava mu family tata yasoko kwa ne perosense mu Eastern Uganda guhandiroza zati simu pya mbugagga naye omusajja yamwa bi pick up bya sente nanda na mafabi nacho sente gera yakuba bobiwine ne nupu full stop kati kiricho badde ngamba okuyimba kigatta bwenti Museveni tasola kuwa challenge ku muntu gwamanyi nti no is a real challenge nga bobiwine kubanga Museveni mutitizi fa bakozeeko naye tumumanyi chobola basola okugula dole nagula no musajja ina amagulu ana so Kasegirinya did a mistake however nze manyi Segirinya asobola okukomawo naye nkusiba Segirinya wanatambula bwatyo constituency emuise mungalo kubanga kino ekiseera bobiwine omulaba Katonda yakibala ti bobiwine agenda kujja Museveni amubba akalulu ne mu myaka 5 Katonda agenda kulaga bobiwine abantu bayina okulagana naye mu Uganda empya amukutuleka abalabe Yesu gwentegeero bulungi yajja natandika kanisa nga ina abantu 12 aba ne bagenda nasigaza 7 bagenda bakendya nasigaza mwe bamuyita ba disciples 12 ku 12 lwakwa mwete mumanyi Yesu yagendo tuko okufanga ina abayigiza aba basatu ye kanisa ye yagendo zimba kulwaza abalabo ne bamuvako nasigaza aba era nawo yababuuza namwe mwagala okgenda kitegeza yatuuka nasigala ogu dwe luyimba lwa bobiwine nagamba aliko Holy Spirit yagamba when you stand on the truth be ready to stand alone ekyo kigambo kyayogera Holy Spirit yali emaze kukka ku bobiwine kyovola Museveni buli wazina bobiwine aga mama kubanga obwa Katonda bonna goldiness yonna yamuvaako nedda ku bobiwine kale abatwayo ngakola lero bwete tugenda belanga tambula nga tunulira ensonga zino na zino ndino mu wisdom kaye wisdom gatwayo neno kamaliza kya Segirinya natekawo omutwalo gwa dola twali ku BTFM nengamba Muhammad Nsereko kubanga kworo nga bali ku live yagamba kankwe $5,000,000 nga tukyaline ku live nakwata essimu nemugamba atulage message kubanga either send wave oba mobile money nga kweze ennaku z'omwezi yasindikira Segirinya $5,000,000 nze nawayo kadi yange eya US dollar ne buchanchogera nengo omusajja anzo buchancho information tena mtu gwe olabo omusajja yali wali we yakyusiza kukufa kwa Katonda bwa mama nti avaawo nga baluna mbirubo nabona ba research balinga manyuga kubanga bali balowooza nti engeri Katonda bwa amajja kuzaba research nti lero unakulala research waba MC encharuna enchajofre rutaya naye omuntu atali muyimbi Muhammad Nsereko Yesu bakazinda nagano kata okuva kumacha paka kiro Muhammad Nsereko yali munywanyi wa musajja ata katika nkubule nagamba abantu Katonda bwa mayagendo okufanga abanjibwa abantu bali tebakimanyi bobiwine yajja nakyogera Katonda bwa malumu aba mudwale mugende mbuuze mutabani we atumya bobiwine agenda na bobiwine agana kamera bobiwine wamalo mulaba yalekawo kyalesewo Katonda bwa mamukubira essimu ng'agana muganda wange sokodde namugamba mbadde nkusaba onsondere n'oteako kamera abantu bansondere bobiwine namugamba biru tujja gikolako Katonda bwa Maria alemedde mutwali Katonda bwa anta demo lwala luna gwali mulondi andi kakati birwadde byeyongera gwe kakati fati olaba nga wonyirira nga oli mwana muto gwe genda mweyo pato olabe
bonna abali Museveni yagamba betodde mutabani we babbi